Guno gwe mwalo gw'eddimu okusangibwa mu ggombolola y'Ekyesiiga mu disitulikiti y'e Masaka era nga guwangalirako abantu abali eyo mu 1000. Kyokka ettaka omwalo guno kwe gutudde eriwezaako yiika 20 kwabalukako enkaayana gye buvuddeko. We twogerera nga waliwo ekitundu ekyateereddwako olukomera era ng'abatuuze tebakyasobola kutuuka mu bifo eby'enkizo gamba ng'amasinzizo, kaabuyonjo, ebifo we baanikira mukene waabwe n'ebirala. Laakai pulojekiti yatuwa ttooyi 2 ezo baazisibiddemu. Kati abo abajja basaatuuka batuyambe nkubira gavumenti omulanga ejje yamba abatuuze b'eddimu. Bano olunwe balusonga mu munnamagye Meja General Eli Kayanja. Naye waliwo abanene abaze okwegabanya omwalo nga batugamba nti bagugula balina ebyapa. Ekintu ekyo kiri mu mateeka. Mu lukiiko olutuuziddwa okusalira embeera n'amagezi, abatuuze balaze obweraliikirivu olw'obunkenke obweyongedde mu kitundu. Tulaba abantu betutamanyi mu kitundu baleeta ebintu ebikozesebwa okusiba ettaka mu kitundu kyaffe eky'eddimu LC1. Tukitegedde nti waliwo n'ebifo ebyobuwangwa ebyasibiddwayo mu lukomera era nga bannannyini byo tebalina we bayita okubirambula. Omuntu eyagendangawo n'afukamirawo okusaba mwana wa Katonda mwoyo n'aleeta embeera ennuŋŋaamu mu nnyanja eyo n'evaamu ekigabirira mwana wa Nambi. Battawo era okugendawo ssebo twekweka bwekwesi tugendayo n'amatumbi budde. Ekibira kino abatuuze babadde bakityabamu enku okufumbisa emmere wabula nga mu kiseera kino tekikyasoboka. Yatandika okusala emiti ng'agisala embaawo buleeti ng'abitikka kiro n'atwala emmotoka. Ne tulaba nti ekyo n'atuleetera ogwannaggomola okwonoona ekibira. Abakulembeze mu kitundu kino basinzidde wano ne bakubira gavumenti omulanga eveeyo bataase ku munnamagye ono ne basaba abantu okukwatira wamu okulaba nga banunula ettaka lyabwe. Naye nga teffe tukimanyi nti lino ettaka lya NFA. Simanyi oba NFA erina olukusa olugaba ebyapa mu ttaka lyayo. We tugenda ne tukeera ne twesuulirayo ogwannaggamba ebintu bigenda tuyita mu ngalo. Nsaba tulwane n'amaanyi gonna tufune obwenkanya tulabe nga tununula ekitundu kyaffe. Ku lukomo lw'essimu munnamagye Eli Kayanja ategeezezza ng'ettaka bwe liri erirye bwoya era ng'alina n'ekyapa kyalyo. Ekyapa tukirina. Ekyokusatu ngisirina muntu gwe nasibirayo bembadde ngenda okusibirayo be basirikale bennyini naye nabo n'abaganda bagira babaleka. Eteebe ekibira bennyini be baatuwa recommendation. Kakati nze simanyi nti mwagala nkole. Abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibira batubuulidde nti ettaka lino lyabwe era nga ne gye buvuddeko waliwo abantu abazze bakwatibwa lwa kulyekulubeesezaako. Kati abantu abo bateeka mu lantaito kati nabateeka mu fensi nga bagamba ttaka yamwe naye ttaka ya NFA. Naye nateeka mu instructions bakwate abantu abo kubanga ttaka ebya NFA. Busaawa eno tetwagala baddeyo kubanga nabagendawo genda bakwata ate tumutwale mu kkooti. Gertrude Mutyaba, NTV ku ssaawa emu.